ganyeko n'omukulu Shakibu atumusanze ku poliisi tetumanyi nsonga lwaki agenda batubuulira lwaki ensonga evudde ku ki omukulu wanjisaba ogamba oti ndi bulungi pazigwa Shakibu tukusanze ku poliisi n'ensonga gye tutanategeera wabbye wakoze eki sabbye awala waliwo abantu abadde bagezaako ku blackmailinga nga bagala okunzijamu akasente nga bamanyi Uganda kweyiya wala abadde bagezaako kuneeyirizaamu nga bam blackmailinga waliwo abantu bajja ewange ne bakwata ebifaananyi bajja kulwa mukwano gwange without my consent teyansaba wabula yava Bulaaya nansaba ne muleka tubeereko naye ewange for a few weeks kubanga alina okuddayo yajjetereza ndooza mpapula ze then we namuleka abeerewo mbandi awo nga akyaziza emikwano gy'emiwala nga takwebuuzizzaako nalina mu kisenge nalimu nga neebase sawa zalinga 8 ngenda okulaba akyaziza emikwano gy'emiwala ngenda owulira abantu baleekaanira mu ddiiro konze nenfuluma ngenda okulawo tuukayo nga atudde n'abawala mu ddiiro nemuyita nemuzza ebbali nemugamba bro kino kyokoze nga kidisrespectinga ekisooka wano oliwo bubeezi simu n'oliwawo tetulina okukola kintu bwekiti nze bwokikolako nina erinnya protectinga ndi mufumbo gano maka ga mukyala mulala so ekintu kyoba okoze kino ndaba kiba kidisrespectinga kwaye no bro mikwano gyange ngenda kutakinga care of them nemuga okay kale munyumyemu then kigwe bagende nemuga nekirala temukwatakwata video kwaye muzikwata public wenera benyumba yange omukazi wange tajja kulowooza mbu sinze definitely agenda kulowooza mbu no yenze yasona ngamba okay nkitegedde I got you bro nenzirayo nenebaka enkeera ssaawa 4 bankyebase omuntu nga nkubira essimu nga ngamba waaye waliwo muwala ali mu kupostinga mbu yabadde wuwo nendaba biri mu kuswaza akulabisa konze mwala si mukwano gwange just yali namba yankubira nnyo ku WhatsApp nga sikwata then nanterako message then nemukubira back then naŋŋamba ebyo nemugamba ampereze bye bapostinze nampereza video ne mind yange neddukirawo nti definitely timudenga mukwano gwange bali mu kikola nangenda mu kisenge kya mukwano gwange nemuyitayo nemugamba nakugambye eki look what's happening then kambise mbufunze najja esimu ye nakubira abawala nabagamba bemupostinze byaki temumanyi Shakibu nze nabayise then nabagamba ne babijjayo then nemugamba okubeera sure nti babijjeeyo bagambe njagala bamitinga tugende we bali ne batulagirira somewhere mu Kisaasi nengenda nenfuna waliwo legal member wange omu nengenda naye ne batuwa essimu netukebeera bulungi nga biba bijjeemu so olwaleero mabegako so yesterday nabadde ndi ku byange oli nampereza message empanvu nga blackmail nina ebifaananyi byo ebikupininga olina abakazi ngenda kubiwa media oba ngenda biwa mukazi wo otampa ssente bweziti $5,000,000 so nensoka nendowooza nnyo kyokola kyambuze nembuza nakoze ki zinageze ku musaalo nensaala nengamba katonda nyambe mpe ekyokuzaako nzizizaako oluvannyuma lwa meeting abana abawala nemudelitingamu ebyo oli okusindikira ebyo ebintu ng'asaba ssente yakusindikira ebintu byebimu yampereza ebintu byebimu byetwadiretinga mu simu y'abawala bye bakwata vidiyo nga bakwata ennyumba yange byeyampereza then nemmanyirawo nzinenga abana abawala bali mu kikola nefuna nengenda nenzigulawo case ne legal team netenga legal actions nengenda ewabawala netubakola ki netubafuna netujja nabo ne bakonfessinga buli kimu leero ne boogera ku kimu ekyabadde ne tumaliriza nga balina okuprovide bo bagambye waliwo omuntu omu mu bo ndoza gwe babisharingira yabadde ali mu kikola nga yansaba ssente ne tumaliriza nga bo bagenda producing omuntu oyo waali abadde ansaba ssente bo bakyeganye mbusibe bo bwe bagenda kutuyambako batuse ku muntu oyo ali babadde akola ekintu ekyo naye ngaerawo kigataamu kiba kitandikidde ku bo olw'ensonga be bakwata vidiyo ezo ensonga gye bawa temaking sense bagamba bo baali bakyalira mukwano gwange baali surprise okulaba nga bebazze ebifaananyi byange mu nyumba ne bya mukazi wange babeera surprise nga bali mu maka gange so out of excitement kwekwata ennyumba yange ne bagenda ne parking ne bakwatamu emmotoka yange
So bano abawala ababiri mukwano ge yabayita mu nnyumba ewuwo bo tobamanyiiko obadde tobalabangako? Tebamanyi nabo sibamanyi. Okale bo bamanyi azinga bamanyi nti omuntu ono public figure amanyi naye nze nga nze sibamanyi. So mutuuse ku poliisi mukomekereza ne poliisi ng'ebagambye already egundi kyagenda mu maaso, steps kyagenda mu maaso, bakyalina okufuna oli omuntu abagamba blackmailinga munnaabwe. Kuba oli omuwala omwagamba oli boyfriend we abadde ali mu bikola. Ani ankubira mukazi wange? Adam. Anja mukwata oyo edda. So tulabyeko obadde oyogeramu kawuneza. Sagala be involvinga ku media kuno. Walabika naye abadde munyiivu. Bimaze ne bimutuukako. Tebimutuuseeko nze kennyini mwegambidde kyatuukawo. Nze kimwegambidde nze mwennyini nnyini. So kati okutwaliza ewamu ensonga muzimaliriza. Okutwaliza ewamu omuntu yenna ayina ali out there olina okubeera careful n'emikwano gyo n'abantu ab'enjawulo b'odiringa nabo because abatulana babeera bangi. Ebeera y'ab'emikwano, ebaayo abatakumanyi, ebaayo abakumanyi, musobola obeeramu n'ab'eŋŋanda. Tobalina obeera careful. Kyeki bitugambe nti omukwano gwo abaddemu ayinamu intentions mu ngeri emu oba endala. Sijja kulimba simanyi kubanga Katonda yatukweka emitima gy'abantu. Naye kati brands obeera ggwe nga manyi olina ekyo protectinga mulimu kye mbasinza kukola. So wenkikolera mmanyi kikudamejinga. Se kintu kye yakoze kyeyakola kyankuba wala nnyo nnyo. Oyo bamuyita Shakibu kyamu ensonga ezimutambuliddeko olunaku olwa bannange si birungi. Kale ate Chantel ono alabika ye yali ensolo y'omukulu. I escorted this one to visit her friend called Uche. We went to Trauma and we allowed to go to Shaki. We thought she was going to from the place. That's how we landed in Shaki. Wali ogenze kukola ki? Mukwano gwange Oje abeera ne Shakib. Yes. Wali ogenze olaba? Yes. Oluvannyuma lw'okulaba mukwano gwo Oje ki ekyatuukawo kubanga kisaaso tuli mu nsi nanyo omwezi? Twatuukayo ne tutuula awo ne tumaliza okulya ebyokulya byaffe ne twebaka ne bukya ku makya ne tuvaayo. Abayitanga baani as friends kozi mwagenda babiri abayitanga eri agenda bakozesa kikakota oba like you guys mwali omu kumwe mwaliko girlfriend we? Omu ku ffe Chantel is a close friend to Oje. Mukwano gwa Shaki. Kitegeera? Nze twava ewaka nga muwerekedde ng'agenda kulaba Oje mukwano gwe. Wamuwerekerako buwerekezi? Buwerekezi. Okay. So ne mutuuka ewaka ewa Shakibu ne mutandika okwemakula ne biteetaagisa. Tusonyiwe bannange. Ne tukwata videos za art pieces mu nnyumba n'emmotoka ye. Captions mwateeka ku status ya mwateekako boyfriends kandi nga tolina mukimanyi emotoka ya Shakibu. Nze nateekako star ya Shakibu. Chantel yateekako caption endala ku status ye nga amaze kumusharingira video. Simanyi why she did that or maybe it was just out of excitement. Ku status Chantel yali what yali? Yaliyo. Ate yali yasharingira Inze ngana kwata video emshare na postinga. Ani yateekako kuwaisi? Chantel. Wewe Shakibu bulijjo? Nedda video just wazipostinga bupostinzi bulijjo abantu bapostinga videos like omanyi okupostinga video just ate caption ye yakunyako wayi caption nateekako caption bu caption. Omusajja gumanyi nti ayina omukyala bafumbo atadde bukyazi maka ate ag'omukyala omulala. Nze nali simanyi maka ga Zari or what? Ate ebifaananyi byaliwo. Ekifaananyi kimu kye nalaba nze but then nali ngenze kuwa Oje. Oje
si kwa Shakib. Ani? OJ is a brother to Shakib. Yes. Nedda. Abera like balinga Oluganda, so abera ne Shakib. Kituka kya mu nsonga z'okuba nti saa zino video ng'obuli waliwo azikolesa okutisatisa Shakib nti agenda zita ayonona erinnya lye. Kati nze okuva ku my research nze ndowooza like nali nina ba viewers but within few seconds like mwabo ba viewers kuliko ya commentinga like actually like 2 people aba commentinga ku status yange. Some guys I cannot say their names because sibi sure because bali ba suspect simanya obo kitegeera so kati like omuna ngamba like bwe yamala commentinga after a few minutes kati Shakib nakuba nangamba manyi bye mpusize security ze chichi why ne mugamba nze ngatana na commentinga ze nabijjayo dda kuba kuliko omuntu ya comments ate oye ya commenting at first yakwata videos na screen recording anasindikira Shakib kati Shakib kwe kukuva nangamba bye manyi bye mpusize because it is updates already nga byavuddeyo dda. Ensonga lwaki tuzze wano twetondera Mama Zari tutusaba otusonyiwe. We did it out of ignorance, amaro, excitement. Amaro. We really apologize. We ask for forgiveness and we promise not to repeat that mistake ever. Okimanyi kino kyemwali mukoze kyemubadde mukoze kibadde kigeramu ku bufumbo bwa munnammwe eri nga mubala omusajja mubadde mumwegwanyiza all the time. Mujjusa okuba kino temwakola. Mujjusa. You regret. oile kisibani opposite n'ebido obikatika kimanyi gindi musi alinde makona go bali eri makona kuyimbire birthday ebyo opposite wali kubira ebi nze ekibuzo kyange kisembayo. Are you seeing someone? No, I'm single. You are single? Chantal, are you seeing someone? You are not single. Oje bao. Soga ate mwera kola lunaku. Ate nga maasula. Amaze. Sisi. Okay. Chantal is this one. Then your princess. I'm a princess. Chantal ne Oje kyekibagatta ababiri abo. They got themselves for Snapchat. And they're just friends. Kaakati ne mutuuka n'okusulayo wa Shakibu.